mwagala ne mutuuka foremost manya bichi good morning ku Megatron kwoli anti kakati kati anti tukola kati ekigambo ntambi kyayogedde kale yosobola omunenyanenyamuko naye kakati Shalom ali yegundi Shalom yenna mukasa omusajja ayogera byasanze bawaata bo tebakyasala bawaata ebigambo kubajja bannange imwe mwababiri mmwe bule buuza ku balabi ba Megatron kati lindako eyalwala omwenge agenda kukomawa ow'omwenge baŋŋambye anzirira bamulaze mu katambi ng'ali mu bbaala n'embagala naye musajja yalwala mwenge ate mulwaki mumuteeka mu bbaala oli nno ne ku bbaala ate kano akakiisi kali wako yatanze oli omukadde tuli weno obalaba emikono giri wano omujjanjabi yalidde omulwadde mbono yalidda mujja waddanira nze nabuulirako naye ono obufumbo yakola ttalaka omukazi baali bamuwasa nga alinayo sugar daddy obalaba mbu we love you kati boogera babiri tebakyayogera omu naye abeerekaawo kati olaba Kamiri Kamiri yeetaaga nnyo omukwano mbamu n'abantu nze olaba nagamba Kasuku nti olaba nga mukasi oyo yeekyankalanya nnyo naye lindako wanaafuna amuweweeta ennaku zino oli muntu n'ebigambo tokyabajja nakakana ensi nagijjako amaanyi naye byonna byenjogera biba bituufu bule buuza ku balabi ba Megatron naye biba bituufu naye kati lwaki wali olumba mukyala Musumba ate namulumba Makula bambi talina buzibu ate baŋŋamba bambi anjagala nnyo nze saagala alumba Makula nange kati tuli bati ne Makula mwagala nnyo oyo mukyala njagala nnyo abakazi n'atwala omukyala bawa omuntu n'amutwalira ddala obutamwetwaza toyogera mboozi ezo nga nze ndi mu kifaananyi kino nadda mbadde nkuwa example saagala nze akwata ku Musumba Bukingola mukyala we tebalina gwe baali basse mubaveeko laavu yaabwe yebalumya nze nange ndi mabega we kasitobba gwokutte gobba mwana kyeyagambye gwokutte gobba bule webale tulwanirira nga tetunatandika sho naye sente zaffe era tebatusasula tebabasasula oboddemu namukasa ono batubbira ddala abantu abo abantu bano abantu abatamanyi mbozi yange na namukasa muntu wange wadda sidda nnyo nti mukadde nti omu ku baana benzize nnwanira mu mulimu gw'amawulire nga nsuubira nti omuntu bw'oba okoze amawulire oteekeddwa kusasulwa era nze omu ku baagamba namukasa ono ne mugamba kyolina kyokola ku TV y'abasoga giveeko tulina kyokola kati namukasa alinnya ne ku nnyonyi ogenda Spain my god vila ogenda wa Betis kakati abantu abo bambi abakozesa ab'amawulire balowooza nti guno mulimu gwa kusiruwalirako ne betukola n'ab'amawulire tebatutegedde era kyova olaba nze nenyamira nnyo ng'omuntu agamba omuyimbi anoonya Namukasa onoonya waaki amawulire galina elements za njawulo tulina kye tuyita tabloid journalism tulina we tuyita yellow journalism kati Namukasa bw'aba akutte tabloid journalism naye akola mawulire abalowooza nti Namukasa byakola si binyuma be bamu abaagulanga kamunye Namukasa ojjukira sitole y'omusota nyumya n'omwana omuto wange ono ejjo gibuuze Nudini ebisajja byakeera ku makya nebikwata firimu y'Ekifilipino nebigisa mu Uganda firimu y'Ekifilipino yalimu omukazi yagenda nga balwanira musajja omukazi omu ne bamuloga ng'afuukamu omusota kati bali abayaaye ba Kamunye ne bagifuula story wano e Uganda nti waliwo Omunnayuganda eyakudde Omusudaani nti bw'akuula Omusudaani n'afuukamu omusota ne bagisa ku kkava
olupapula ne lugwa ku street akati enkeera ne batandika emboozi omwezi mulamba nga batunda musota ebipya ku musota bafunye omusawo okuva e Mubende yagenda okugutereeza ekasinga okunkutula kolo nali ngenze saba mulimu ku Red Pepper eyo nga Kamunye gye njagala owandiikira Mubiru Dickson oyo yalinga musajja mugezi nnyo wabwino muvubuka teri muvubuka bwa mawulire mugezi nga Dickson oyo yakwata Kamunye ng'ekola kalebule ng'ewandiika ebintuntu okumala emyaka oba 9 naye nga teri agiwangudde musango n'ogu oyo aba mugezi oyo aba wanjawulo ogitegeera ne bwino golooza misango ki gye baali bawangudde bwino tegibaawo we natuuka nabasanga mu meeting waliwo Dennis Boss oyo akola ku Galaxy ne Quen TV omumuli wa sports bateesaawo nagenda owulira abuuza kati bannange enkya abantu tubawaki ku musota ekyana ekimu ne kigamba tubagambe gwasabye okugupimpina omutwe ne bagukuba ebipya ku musota gusabye okugupimpina yeyo Red Pepper ani Kamunye kabanga kapapula naye nga ke kasooka okugwa ku gundi ku katale naye nga Kamunye n'amazima baawukana Kamunye n'amazima abaana nga bawaate gutolamba osala ekigambo balinga babajja kibajje Kamunye emboozi kye tutaategeera mu Kamunye lwakuba abantu bakuze tebagijjukira Kamunye eyo yakeerako netuleetera Mama Fiina ng'ali buswa kati abantu abapya bakajja ku internet ne mu Kampala tebabitegeera ng'aliwo tulenzaawo tutoototaawo nga twetumulimu ya Mama Fiina alabika aloga bya ddala lupapula lwafa ne luzikira naye era lwasigalawo terwakoma ku mboozi ya Mama Fiina bwe ddagala lirikolera ddala bamuleetanga ne Facebook eri ngoloza nudes zitandise jjo naye munnange mbu Kamunye yali asinga publishing ebifaananyi bya nudes abantu abasinga yaleeta ebifaananyi mulimu amawulire ge bakkiriza okukola ebyobuwemu anti tabloid journalism mubikola kakati Mama Fiina we bamuleeta mu Kamunye waneno mu kigambo ne bateekawo kisita ne wano ne bateekawo bupaapi wano busita ku kati ogenda bagamba ki bannange wabaddeyo mu kuziika Buule saabadde mu kuziika nze sitera kuziika bafu I'm this kind of a person nti ebiseera ebisinga bwe mba nkumanyi namukasa bw'ofa sikuziika ewammwe gwe mmanyi afudde agenze anyana akulaba omuzimu guba gumulaba omuzimu gutwala eri era kakati ekigenda okunziikisa nga ntegedde famire yo bwe mmanyayo bamaama akyaliyo taata akyaliyo gyali katamanya muzeeyi mmanya nti oba kasisita mmanya nti munnaffe bano banaatulaba batya mukitegeera kati gwe kiraba ekisobola okunziikisa Kasuku mukyala we na mwana ate Nicholas bemmanyi naye kati ono omusajja wa Megatron nga muziikira kigwe mmanyi nga nvuga amafuta okuziika omuntu ate atagenda kundaba oweewala ate oweewala bannanga akavuyo nga kabadde mu kuziika naye ebintu byonna ekirungi kati Uganda is one village nti ebintu byonna kati biri wamu nti essaawa ya leero namukasa ne bw'obeererako ekizibu South Africa wane Uganda kitwala omuntu omu Kampala yonna okumanya okitegeera ffenna tuli weetutti kati ebyabadde ku mulambo byonna kati ng'ate ffe abali e Kampala tubimanyi nnyo n'okusinga abali e Kaddugala akantu kagudde mabeere nga tubimanya okitegeera kakati ate kye tulina okumanya ebibi bitambula nnyo okusinga ebituufu okitegeera kati gwe bobba abasajja babimanya nnyo singa ate ebirungi byokola bagadde okitegeera teri naatunyonnyola nti abasajja babbi abaagala babba abasajja naye wandeetera ebizibu nonjawula ne famire awo tujja kuddawo tujja kusembera eyo kati maama ng'agenda yeebaza Mpuuga Honorable Mpuuga emutuufu abaana ne batabuka
kakati abantu ab'omugaso mu bulamu bwaffe kino nkiddamu ndowooza mulundi gwakubiri be bantu maamawo katusooke maamawo oli gwe wakeera n'ova mu bwereere bwe ye muntu asinga okuba omugaso muki ne bwaba mawube maamawo ekirala oyo gwe weeyambulira ngamba balo oba mukazi wo abo abantu ba mugaso ekirala abo bava mu musaayi gwo abaana ekirala abo bava nabo mu musaayi baganda bo ekitegeera n'abantu bemugabana ekyokulya olaba musajja wange ono oba weebusoga oba weekamudiini oba amatalinga nnyo kubanga akwata ku kicupa kiri n'akinywako n'okinywako nga tomwekanasizza kitegeeza oyo somewhere yafuuka wa luganda gy'oli era oba olina omukuumira ku ki ku nnyolo abantu abo batumanyi nnyo n'okusinga abantu bano abatambula wane Uganda tubeera mu bigambo namukasa omuntu asobola okugamba nti oli mulogo nakikwambaza omuntu asobola okugamba nti oli musezi omuntu asobola okugamba nti oli mubbi kubanga we speak in plurals omuntu ayogera bwogezi talina kyakumanyiiko talina omuntu ayinza n'okugamba nti ali malaaya oli malaaya so nga ate omuntu okumanya nti malaaya oba wamugulako okumanya muntu nti mubbi mba mwabbako mwenna obanga yakuguzaako emmaali enzibe obanga bamusalirako omusango kyekimu n'ebintu ebirala n'obulogo busezi biki muba mwakolako nga mukozeeko ekintu ekyo mukozeeko mwenna ekitegeera kati bwetti bwe tufaanana obuntu amanyisa eggirinya essaawa ya leero yennyina taliiwo maama wa Ssegirinya amumanyi n'okusinga ab'ekibiina kitegeera nze kati kuno kankikugambe kiyinza okwagala okukuluma n'omuntu omulala nekimuluma naye nga Ssegirinya n'Empuuga babadde bati n'abalala tubamanyi nnyo abantu ne Muhammad Nsereko ne muntu wenyo ne gundi ne Zaake abadde munne nnyo awo ŋŋaanye oli Zaake yagenze mu kivulu kya Spice n'agenda mu kivulu we yavuddeyo we bamaze okuziika engoye yazirese mu mmotoka n'agenda n'akola birthday party keeke empanvu bweti kati ekyo kikuyigirize nti bw'ofa ensi teggalawo kati njagala okutegeeza bw'oba tonnategeera nsi Megatron togenda oyigirize bano abaana abato okimanyi nti nno abantu abamu tubeera nga tugenze kukungubaga ng'omulambo guli wali mu ddiiro naye nga waliwo abali wali mu bitooke bali mu seekisi omanyi seekisi atambula mu kusuza abafiirwa omanyi tulinamu abasajja abagava ewaka nga ofudde nga naye ke kakisa k'alina okukozesa ng'ekyana kyamulema dda mami ngenze kusuzaako abafiirwa n'asooka nasibako wakatikati w'omulamba awo kati gwabadde wakaddugala wakatikati wa Maya Mpigi Katende Mpambire awo n'owulira ekigwo ekiri awo bano nno baŋŋambye tunatuuka emmotoka nekyatutawaanya kwata ekikola ekyo kyakusanyusiza Buule munene bamuleka ng'afudde bamulese mu ddiiro n'agenda mu kivulu kya Spice it is normal oba ofudde at least munno omukungu at least tomubuuka naye yamuleka mwana wa nnyoko enensi tulina ogitegeeza namukasa amaleba omulamba example ya society namukasa oli society example zirina kuba kubafu namukasa okufa kuli nnomo kyova olaba bannaffe kati omanyi Gundi yafa Gundi Musigazi Mese Bontwe yafa omanyi ndi banne bakola bannayuganda beyawangala nabo bakeera ne bakola ali eri ali mu firiji obulamu buli nno mugo badde okimanyi nti mumese tebamuziikanga baba sente zembuze bamusondera teri yazibba naawe mbu basonda sente ne ziwera Gundi yabyogera Uncle Eddie kamukole nga rifaalo ne bazibba so maama ayebaza Mpuuga kati bino badde nkugamba ekyazaako okugenda n'agenda wali eri temumulemezaamu nnyo ffe tulinako mukyala wange yabiŋŋambako ebyo Joan yaŋŋamba ebintu
omuwala bawo yakafa wiikemu yekubye makeup akoze birthday party ne mugambo wa obadde oyagala yeesiigemu olindamu kati olaba bbuule mulimu ekintu nga kya buntu kati mmozi oyo n'afa ninza omala n'omwezi ng'obulamu buli awo mpolampola naye gwe munno n'afa n'omala n'ogenda ku gundi ku spice kyesikugambye ewa spice tewabaddeyo kungubaga kati yabadde agenda kukolayo ki kukuba ndongo n'ava ne Masaka yapaakinze engoye bwe yatuuse mu nnyendo n'ajjamu eziziise n'ateekamu eza birthday ne bagenda ne bamuyimbira happy birthday. Mama wange bwe yafa tata wange yatugamba yatugamba yatujja mugana wange yali kibibi ku ssomero mu Kisulo nange nalidde sikola tata wange n'atutwala nga naye maama bamuziika ggulo limu tebamuluisayo yalina kansa yali nga omubiri gusejjuse nnyo yavunda nnyo kati ne bagamba katuziike kubanga miss out on phone calls biki mix up ne batatufuna baali bazadde bakola bati kati naye bwe twatuuka kojja n'agamba abaana nno bano basigalewokko ewiiki bakungubagire maama waabwe ko taata kitalo mama waabwe yafudde ate nno bano bamwagala nnyo era be baana be naye maama waabwe tayinza kwagala gye yeebase eyo okuleka ono omwana mukulu w'ono ayina combination ya science at that time you know doing science was so important. Yes. My brother was doing PCM art ekitegeera ne bamugamba nti kati ono ogenda kukola ebibuuzo bya senior 6 akola PCM olunaku lumu lumusala aga kano kali mu senior 2 kalina okuyita ali tutono nti bwe balifuna obudde balijja ne bakungubaga naye basooka obaleke bwe banaabeera wano bajja bijjukira nnyo ate bakole ki banyolwe nnyo zaake kwe kugendako mu digido awo otegedde yabadde anyola nnyo n'agawaayi kaŋŋendeko mu bakyala nenywereyo bibbeero byange gwe kyotegeera nti nno bulamu buno bubwo nabantu bano abamatalinga mu bulamu bwo tubeera mu nnyimbe nga mulambo guli wali nawuli naye mwana mumbuzeeko nnyo namwe abayaya ne batandika wali olwali era mukazi we yajjukira mwami wange kiki kyotukoze nkagamba ye ebyo ebizibu gwe bijjira ne baganda baabakatuuka wuwi era ezo zijjira mu series wuwi ako ne kabulirayo ne bajja ne banyumakati banaye twali temwamutwalako ewa gundi mu magumba zibaawo advice zitakwatagana ez'ekisiru awo naye nga bonna tebikola ki tebikola bamaliza banyu kyova olaba nti gwalira ye namwandu atalya mmere olw'okuba bba yafudde era wanayinza obutagirya obugira bamugamba era kyova olaba bagamba tebaliira ku mulambo kuba abiswaza ndosobola kudda wali mayiti eri wali gubulya ekitege bagira naye namwandu nno mulowooze kati siti mumukolereyo kasupu naye namwandu omuwa enkopo y'obuugi agisulika ng'atalyangako kubanga obulamu bwa bulina kukola ki okugenda mu maaso era I told my wife nti God forbid it happens nti nembeera nenkeera nga nfudde okyali mwana muto she's making 28 okay okyali mwana muto find tewebeera awo kwata abaana bano biki kitolooza ebintu Teresa dooterezeza yiwawo omubiri abasigadde mu masomero wabeewo naye olaba aleeta ekibatu ng'alimu amagezi ogenda kitegeera and you be happy someone has died lwaki gwobeera kuolwo naye ogumiikirizaamu nsigambye nti opape naye totobeera ogumiikirizaamu ze kyazaako kye yakoze so ekyamaama okwebaza Mpuuga abaana ba Nuupu ne banyiiga okufaako obufu banyiigira bwerere tebabamanyi ekitibwa Mpuuga yakwatanga ekkubo n'agenda n'alambula oyo omulwadde mbusigu sebiga ate nga ye teyekuba bifaananyi yamanyi ebyo anti yabagambye ku muzindaalo bo bagendanga kwekuba bifaananyi yagendanga
kati oyo atamanyi ne bye tukola ki ne bye tutamanyi. Ekyokubiri abantu abamanyi Segirinya bw'oba obadde omanyi Segirinya Segirinya ye muntu abadde mu kamera n'ayogera ekirala ne mudda wano n'akakkanya eddoboozi naye musajja n'ayogera ekirala. Ojjukira abaana bwe baavumanga nnyo Dr. Besigye. Segirinya ekintu ekyo kyali kimuluma. Era omuntu twaliawo ku gundi ku kesse n'agamba ne bannange abaana bano basusse. Dr. Besigye kyatadde ku nkyukakyuka tosobola kuddira ovume Dr. Naye tubikoze naye tosobola kuvuma Besigye. adinga oyo omusajja yali teyasoma nnyo kiri awo naye ng'alina ebintu by'ayogera n'ogamba waawo ye muntu yekka mu ba MP gwe nali ndabye eyakeera ku makya n'ayogera lwatu n'agamba mu butuufu ekibonyaabonye eggwanga lyaffe lino n'abakulembeze tuli bangi kakati mu palamenti tunaateesa tutya kubungi bwe bali nga tulinga bumunyeera. Gwe producer ojotukyuse wamma tudde waneeni tugende wali kubiri ebiti. So Mpuuga abeereddewo omugenzi nnyo. N'abekibiina bamubeererawo, President Bobi Wine yamubeererawo n'abalala nga bamanyi. Naye oli bw'aba asazeewo okwebaza abantu tomubuulira ani gwakwebaza. Anti mulimu abakola akensusso. Obuzibu bwe tulina twetadde mu mbeera nti nze mulimu bye sikola namukasa waliwo abatakwetaaga nno ddala nga baagala bakukube na jjambiya nga bakwano bange nnyo naye ate ensonga zammwe n'abo bakwano bange abatakwagala si zange nze oli munnamawuli munnanga tulina ebitugatta. Kati ebyobufuzi by'e Uganda byafuuka by'abasiru nti kaakati namukasa waliwo omuntu asobola okukuvuma ng'ekikuvumya nti ye lwakuba oyogedde ku Museveni oba omuntu we gwawagira bw'oyogedde ku Museveni ye tayagala Museveni okitegeera era omuntu n'akufuukira ekizibu awo n'agamba kalabe biki okitegeera nti Museveni ne bwakola ekirungi bwe kiba nno nga gyekiri simanyi oba gyekiri n'okyogerako ng'oli agamba tekisoboka ekitegeera kyova olaba nti tuli wano nti abantu batambulira ku bunkenke n'amazima tebagoogera. Nze sirimba ebintu by'obufferefere ebyo sibisobola ebyokujja wano nsudye nenga gundi w'amaanyi mbagamba era nabyabufuzi bwe mbasanga nze nkubira nnyo ow'ekitiibwa Joel Ssenyonyi mugamba naye muganda wange kino si kituufu. Waliwo omusajja omugezi nnyo bamuyita George Musisi nawulidde ajja kubwa emupi bw'ekira era namugambirawo ne mugamba oli musajja wange nkuwagira nnyo naye obadde osobola nambuuze emukono nza tonzija ku George bangamba akyalina maanyi ag'enjuba musajja waffe ajjawo George Musisi naye anaakawulira nze musajja wange nze gundi tagenda kudda Ssemuju ajja kudda abantu b'ekira baagala nnyo Ssemuju we baŋŋamba si kuba ŋŋamba nakavalinga akalulu akaggwa era ne Ssemuju we yalondera nze nakavalingawo naye bali abantu bamutegeera bali abantu naye kaadi eyo bee neesoboka waliwo n'oli eyasimba ku Ssemuju teyakola bubi nnyo wano namulayo baŋŋambye agaba ente mu bafuutu soja akola ki ali ku ground agezaako kubaako kyakola Musisi lwakitasoose kujja kubwa mmeeya obwawa bonna bwe Kampala tananyikira mu bantu asobola okunyikiramu anti yeetaaga budde asooka oba ku bwero C5 nakyo kisoboka tolaba ojjo upgradinga ate saagala nnyo namufiirwa kuba mugezi oba afunayo constituency anti zino constituency ogendayo bugenzi naffe wali emakindi tusobola omuwa ffe tetulina MP muli ku Nyeko Sewanyana tetulina MP tulinayo just baliddaalo anti kyekyo obutaba ffe tetulina tuli bano kansanga gaba tetulinaawo awo muntu ate Nyeko bannange
abantu be Makinde nakati bakyakaaba lwaki baamu balinga abamakinde Ssaabagabo we bakaaba owa Ssaabagabo bangamba aziika nnyo yagula kya ambulance ky'abafu nti yabeera mu bafu buli afiirwa ng'akikuwa omukozi ku parliament yangamba ti that man he comes here mu bwajja alaba abakamera ng'ayitaayita mu bwatu ati tamanyi luzungu ebitabo binafu ate tugamba mu dokita banna abantu be Makinde Ssaabagabo bali ku nnaku era tulinda kalulu tubajjeyo twabakoowa dda naye sajja ly'abeene yabakola ki munnange twalina sajja ly'abeene ne batuleetera ono ate eri weevu yali nzibu ng'omukulu yabagamba buli woolaba mbuleera ne muli ennyama naye yagenza okulaba tagenda sobola lukwago n'agamba ntayi lukwago era ayagala kudda baali tebamunyi ne bannange ne pulezidenti naye tumuleke entebe agiwuumira olaba bamemba ba paalamenti be baganidde mu bifu anti kakati mu nsi engunjufu legisireta asobola okubaawo ebbanga eddene Sinata John Kerry oba yakakivaamu oba akyakirimu naye nga ali mu myaka 89 waliyo secretary Nancy Pelosi ali awo bamulongoosa n'obwongo juzi mukadde ali myaka nga 9 nze nkuze mpulira ba madamu teacher mu parliament oyo gundi nambooza abo banambooze nakulamba wulira nakati bakyali mu constituency kyekyannanga kyembagamba bwoba obaddeyo genda singa MP okulaga nti tebaagala badikiteta bisanje ebya ekisooka kale n'ekyokubiri kubanga era teri MP alina kyagenda kukolera taliyo ate n'ekirala wano tulina obuzibu wano twagala abantu abaleekaana ennyo tetwagala bantu b'amagezi nyina mukwano gwange agenda kwesimbawo kuwa president musajja wange nnyo Jojo William Magera antwala no Maldives agenda kugwa angambye ntwaleko omukyale Maldives sente diliwo muvubuka wange musajja ayagala nnyo Katonda agenda kugwa and is knowledgeable about very many things nanti naye entebe eyo nzibu bangambye n'owekitiibwa gwe beebaziza kuziika Ssejjirinya Mathias Mpuuga bangambye nze sigana Magera kwesimbawo lwa nsonga eno nsi ye kyekisooka ekyokubiri buvunaanyizibwa bwaffe okulaba bitulanga tebigenda bulungi ate twenyigiremu kati Magera bw'aba akugambye nti agenda kwesimbawo alina kyalikyolukyusa ebyobufuzi bizibu tomanya balonzi era nze si writinga off muntu okitegeera era nze namugamba ne muganda wange nkubuulire go for it okitegeera mupikaapika bannammwe sente zaabwe tulina okutegeka bannabyabufuzi ate n'ekirala Magera kyakoze ekyamagezi tali mu kweyagaliza yekka anti Magera be baasigaza ndowooza ekibiina omwali Betkamya ekyentugga Federal Alliance notion ya Magera yentuufu lwakuba abantu tebaagala kukola ki kujoogerako lino eggwanga teri muntu kino mukiwulirize era njagala kusisinkana President Bobi Wine nkimugambe teri muntu agenda kukyusa lino ggwanga ng'olifuga nga President Museveni bw'alifuga tekiriyo eggwanga lino lirina okufugibwa ku nkola ebitundu okwesalirawo nti ab'emukono basobola okusalawo kye baagala asi mukono kafo katono tugamba nti tusalewo tugambe nti Buganda Central tugambe nti nno Busoga tugambe nti Abanyole biki kubanga njagala okutegeeza owekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga amanyi kye twagala osinga minisita wa agriculture Kajiji kubanga Kajiji oyinza otuula abantu awo n'abanyonnyola ente mu Buganda neffe tetubitegeera ebyo ffe tumanyi nti kulunda yemu gye tunaasala ku Easter oba okukamamu obuta tuwe babbebi sinagatunda okitegeera naye kati yo owekitiibwa Mayiga akitegeera nti Omuganda bw'aba n'embuzi 2 omwaka gumu ajja kubeera n'embuzi 4 kati yakimanyi nti Omuganda nga bw'ayagala ennyo tunda bw'atunda embuzi emu ng'abaana basomera mu UPE abaana bajja kusoma akimanyi nti bwe tubeera n'emmwanyi okitegeera tujja tunda ssente nnyingi tunyweko obulamu bukole ki butambule bo bamanyi bye tukola ki bye twagala kati ne bamuloki bagabula bategeera omwana w'ebusoga kyakola ki kyayagala gw'ogenda ebusoga abantu oyagala bawa mmwanyi nga tezirizo neetinga ki nabo okitegeera omuntu w'ebugwere naye alina kyakola ki kyategeera omuntu w'ebunyola ategeera mukyere okitegeera kubanga be bali awo ku Kibuku rice scheme
kakati abantu balina okubeera empowered within their means. Kyova olaba ono omusajja Nandala Mafabi akoze nnyo. Kiki Nandala Mafabi yategeera nti amaanyi gaabwe gali mu mmwanyi n'abeera mu zibazita batya cooperatives z'ebugisu zonna n'azempoweringa zaasakira era abantu beewaabwe abali obubi batono abali obubi gye bali bangi naye ate abayiseemu nabo baki bangi okitegeera. Kati omuntu abeere mwankole ajja kugamba nti affe kye twetaaga twetaaga ddagala lifuuyira nkwa lyaki lya bwereere. Ekyo Magera kyagezaako kukola ki okugamba ensi eno Uganda tetuli bannayuganda by choice. Teri muntu ya applyinga kuba bannayuganda tuli bannayuganda lwa kibuli okitegeera. We are Ugandans by the virtue that a white man sat somewhere in Berlin and they packed us in some pigeonhole called Uganda. But before Uganda yali nsi erimu ensi ez'enjawulo nga ziri kuwa. Buganda yali nsi okitegeera. Ne jjajja ate nga abantu bayo bajagala jjajjange mu biru bwe baamugoba n'agenda e Kenya yadda bwe yatuuka nga waliwo kabaka ateredde yadda n'atuukira ebubiru mu kyaggwe ekitegeera n'ateekateeka ekika kye ky'emmamba ne kiddawo. Empozi nawe oli wa mmamba mwannyina ekika kyaffe ne kikola ki ne kiddawo era yatya okuyita ku lukalu ng'atya ab'ekyaddondo wano abaalingawo nti baalinga bakambwe n'ayita ku maato ne gajja ne gagoba ekigungu Ntebe okitegeera naddamu okitegeera nti n'abaagenda nga basobola okukola ki okugenda ne Pokino be yagendanga nabo e Bunyoro baakola ki badda ne babeera wano nti abantu baali baagala ensi yaabwe. Naye kati njagala okutegeeza tuli abantu abalina ebigendererwa ebyenjawulo. Tulina omuntu ajja mu Parliament nga yazze kubeera MP ng'ebirala tubimugamba nga tayagala mmanya yazze ku bwe MP. Tulina omuntu ajja mu Parliament awo nga mu Parliament waasoose okulabira akayu akaleeta amazzi akaflashinga yali yamanyira zino ez'okusitamako ez'enkoma nakikookooma ekitegeera. Tulina omuntu ajja mu Parliament nga tamanyi nti nga bw'alaba omuntu ng'asala obummonde akola chipusi alaba abwonoona agalaba busiike boyiro. Taata wange yatubuuzaako chipusi bye biki kofa obummonde babusalaasala lwaki tongamba nti obummonde obunyike mu butto kati lwaki mubunyika mu butto lwaki tosiika wali enva n'ogira obummonde bwe n'obulya ne byekolera eri mu lubuto kati naye ndowooza yeekola ki bweri okitegeera. Omuntu ajja wano nga MP naye nga we yali agenzeeko ewanene Rwanda ng'ate kimututte Rwanda genda Kibeho kusaba bakatulika nti bagenda eyo Kibeho ng'alinye na kibaasi ng'alinye na baasi n'atuuka ne Rwanda ng'ayita mu Buyisi nagendako e Rwanda naye nga yagenda n'ayingira ekibeho n'asaba Bikira Maria emirundi 15 nadda e Kampala e Uganda. Tulina b'MP nga ye ebintu ebimu birala abantu wano abantu abamu betubiwangala nabo twalina neighbor waffe nga Musoga. Neighbor n'agamba twali ku Luzzi mukyala wa neighbor oyo n'anyumya emboozi nenja nenjumiza maama wange nga manyi maama waffe agenda kunyiiga. Mama yaseka n'aseka n'agamba waawo mukyala oli yanyumiza abantu ku Luzzi nti maama waba abaana ayonoona kooli nti ate ayonoona ali tyomanyi omusajja ba agula ebinyeebwa n'ekyennyanja omukazi n'abigatta wamu n'abifumba n'amatooka abaana bali mukazi ayonoona oyo eyandisoose n'afumba ebinyeebwa olulala ne muli ebyennyanja kati mama yabifumba lumu waaw waaw ekitegeera kagamba nti obwavu bukutandika n'okulowoozesa nga totegeera kati be bantu be tulina okitegeera. Kati Buule ku nsonga waliwo ebiyitiŋŋana mbusagirinnyo oyo ab'ekibiina kya Nuupu baali bamuvaako era balina lwe babatano bata omukulu n'agamba babateredde ku tamuziki
era Sseggirinya abadde tayagalwa mu Nuupu wekigambibwa naye mu kufa kwe balaze nti diyali gibali ebyobufuzi si nsonga ya kusaaga ebyobufuzi bw'oba biyingiramu manya nti no bikambuwalamu olumu n'oyagala ofuuke ne collateral damage era bannabyabufuzi abamu babibeeramu nti ne bwe basiba omuntu olumu byobufuzi kikola mukitegeera nga bakusibye ng'owagira ekibiina ekimu kyonna ne kebenyalemu kisobola okuba nga kibakolera mu ngeri emu oba ki endala opposition wano mu Africa bwekola ki bwefaanana kakati gwe bw'olema okutegeera ekintu ekifaanagana bwe kityo oyinza okunyiigira abantu n'okola ki n'obanyiigira nti wano mu byobufuzi bakuta nga wadde no bakusibye ne bakuta banno bwe muwagira ekibiina ne batandika okugamba kati bamutadde bamutusindiseemu nobeeraawo nga osobeddwa nti naye bo bano banjagala oba tebanjagala nobeera mu mbeera bw'etyo kati ebyobufuzi byaffe bikola ki bwe bifaanagana ekikulu kiri nti n'abali ku Nuupu tebamanyi kyasibya Sseggirinya mbo bagamba bijambiya b'e Masaka si bijambiya ne okalense oyo yabeerawo Sseggirinya teyali mu ggwanga ate ebyebijambiya byo bizibu nti ne President Museveni we yajja atunnyonnyola n'atuleetera omuwala Nakyambadde nze naseka busesi Nakyambadde yayogera ebintu nga byonna tebisoboka Nakyambadde yatugamba omusajja yagambye okujja okunkwata ne mugamba amasuka gange meru sokoleke naabeko ebigere nanzikiza ne naabako nga yetegekera omulepinga Nakyambadde muntu yetegekera omulepinga ekiboozi ekyo singa nali president bwe nani maze kiraga abantu ku TV ekitulaga mu COVID ate fenna nga tuli idol ne tukiraba naye singa nali president yaleeta ekiboozi ekyo nani mukubye empinga tuvudde ku TV lwakuba ye president kimukolera olwo emboozi aba akikoze eki agiziseeko ettaka tojja mubuuza byabijambiya nga Nakyambadde agambye bibatta beebo oyinza n'okuba nga bibatta si bebbo tomanya ebyobufuzi bikola ki bebifaanagana kati ekyakwasa Sseggirinya kimubeeseeyo ne Ssewanyana abakimanyi bali abo babiri Sseggirinya na Ssewanyana kati nze ngamba munnayuganda atulaba nti omukisa gwo kitegeera tegujja kitegeera kubanga ku babiri asobola okubuulira amazima ye yafudde kati omuntu omulala ayinza okuba nga alinako kyamanyiiko ku ebyo ebintu ye Mpuuga ne Bobi Wine kennyini ne gundi mbu ye yabayamba ovaayo ani ono Nobert Mao awo Bobi Wine agamba nti tebabawelokamize because tebamanyi circumstances ze babateereddeko Nobert wesanga ng'ali ku ludda lw'ababasiba yalinga negotiator ate kati tali mu gavumenti ate minisita Mulamba esiba kati yayinza okuba amanyi naye ng'abamanyi ebituufu ye mugenzi era nagambye n'abantu nennyina w'omugenzi talina kyamanyi maama mukambwe maama si musanyufu eri ekibiina wadde okwebaza munne maama abadde kwaliira maama teyebaziza Kyagulanyi Kyagulanyi nagamba maama yamutegedde byayitamu bingi mwana yakoze nategeera maama kyayitamu yasamira muli temunenya maama ntegeera kyayitamu kakati maama ali compromised kubanga kakati maama essaawa ekiddako nze bwemba maama essaawa yakakati omanyi kiri mu bwongo bwa maama ani gwosobola ku luli luba luseke ani gwogenda okubeerako kati maama takyalina kyasobola kulya ku kibiina ate maama nalaba nti eri stove bigenze naye kati eri stove bakuma wali Wampuuga we wali era kati maama nkugamba bino ebyobufuzi sooka obiveemu sipiika tomuggyako maaso anti kati nabo baagala kabampaane era nze si mu bubi saagala bannaye kino kibanyiize olunaku olumuyinza okulaba ku maama oyo nga yambadde t-shirt yeni aleni anange maama namulabye maama anoonya kiddako buli kaseera ate alina abaana ate bw'ogenda otunulira ekibiina kiri eri tukyagala naye tekivaako sente baabwe be babalina
ekibiina tekivaako ssente sawulidde wadde nti beeyama abaana b'omugenzi tubaweerere ate kati waliwo neyaŋŋambye okuva mu ofiisi ya sipiika nti maama ngikwate producer tojjaako halo wangisebo ntyo ate mmwe okweyongerayo maama essaawa yonna twandimulaba mu t-shirt ng'egamba sevo bisoboka eno gavumenti ekunyiga ero kati kankubule ba dictator bwe bakola dictator akuttira omuntu sigaye nti waliwo gwe basse temupande bikamukamu bwana bwange bukyali buto bwamala okuttira omuntu nakungubagirako nakuwa n'amabugo bamulekwa nagamba ngenda balabirira nagirinya speaker yamututte ebyo bibaddewo abantu abasomako bamanyi Central African Republic waliwo omusajja bamuyita walinga omusajja bamuyita Jean Bodero Bokassa ng'akutta n'omukazi n'amuwasa nno aleme mubeeza ajja yakungwa naga mukazi we mugende mumulabirire mugenda owulira nti dictator yamututte era baminisita be yabajjangawo mugenda okuwulira nga muko omugenzi abagamba temubyogerako president talina kyeyakola bawange ebyo obijjukira ku kufa kwa AK47 ojjukira ku kufa kwa AK47 abazadde be boogera ne bagamba banoonyereze ekyassa omwana ne babawa asoma amabugu basoma amabugu taata olwavaayo n'agamba gavumenti erwanyise enjaga mu bavubuka nga sente suki ayagala balwanyise enjaga gwe tosagane nensi omuzimu kati wana ekijjo tutereeza tufuge omuzimu gwa ssente abantu abasinga balowoleza mu lubuto naye n'abantu beeri wadde okweyama nti bagenda kugira n'amabugo tetwagawulidde nti babaddeyo amabugo ga miliyoni bweziti mubaleke nedda bannanga yogera n'owekitiibwa Joel omugambe baleme kuguma nnyo naye gwe maye omuntu asinga okugaba nga Ssenyonyi ekibiina olunaku ndowooza Ssenyonyi ayinza okuba agaba miliyoni ezigenda mu 3 waliwo bagamba waliwo bakwali kufa musajja wattu obusente bwafuna oyo asalako ne trip zalina okugenda alabirire banaku bamulekwa ye Ssenyonyi abaana batereezeemu ku kyenfulumya ya ssente gamu asukkamu awantu awo ne bwe ba press conference wadde akacupa k'amazzi ag'ebisaasira bwere nupu ekolawa bafuna ssente z'aba opposition ez'aba opposition golooza mmeka kati kankugambe ebintu bino bw'oba tobibaze bafuna ssente ne mbazungu ogenda okukola bazungu abaliwa ogenda okukola olaba nupu ebyo bagamba nti bakola up country tour kati olaba budget yagenze kati kusejinya kala kalinza okuba mba volunteer naye nupu nekugamba nti ngenda katugeze gundi bujo budget ya mafuta yokka eyinza okuba nga eri mu bukadde nga 15 mafuta kubanga abantu abakuumi omuntu abayambi b'ekibiina tugenda bakwata ate beeteeke mu ssente okulya woteeri okupangisa ebifo sebo ssente ziba zigenda nyingi kati buno obusente bwe babawamba opposition tebubeerawo ate n'ekirala bambi abaana abo kye bakola bannaabo abaafa babalabirira ku baana n'abasibe kubanga nalinganga njogera nnyo ne ssenga wa Olivia Lutaya omukyala n'aŋŋamba mwami Buule byonna musobola obyogera ekibiina kituwa fiizi ekibiina kituwa fiizi era nenyumirwa nnyo nanga ntya babakwasiza naye mupi wano mupi tetumulaba nnyo naye ekibiina ebitabo bijja sente zijja era alinga mukwano gwange yampanga kasente katwalire famire ya Olivia Lutaya nga mugamba maama ogenda kakozaamu ki nga bambya nga katugule ku manda kati mama Segirinya agume mu babaana obuyambi bujja bujja naye ate tebumalayo kati obuyambi kati banayo bantu naffe tuli bantu kolako kyensobodde Segirinya baba mulabirira abazzukulu kati ate ye baba ino mulabirira oba kati ate ye jukira kati wali omwana obadde n'omwana asobola okukwata akakadde n'akakuwa kati mugenda okumalirira ng'otandise okulowoozaamu nti naye
bwe mmala okwambala omujozi gwa yero guno kyekiddako nze ayinza okugamba sole nakyobe mama there mama navayo n'entuumo yaki kubanga anti mulimu ezo sente z'obwangu nozifuna nga ziwera n'okoma ku eso anti kati ez'obwangu oba olina okulowooza ennyo kati waliwo ne bennawulidde bali mu kusonda mabugo biki naye nawulidde nti omukulu bambi mbu sijja kukyakakasa nti alina pending legal fees sente mu balooya gino emisango egyo ebyobufuzi ewe bityo kati ate balooya tebasonyiwa n'omuntu afudde olaba banka yeesonyiwa banka ki mbu omukuba omulambo emufuna omutwala mu banka ne bajja ne basupervisinga nti yafudde looni neekomaawo mukasi olumu ondikuba ebinnyo waliwo yabinyumiza bannimba okugjako nga talina kaasi kabadde nako waliwo yaŋŋamba nti omuntu bw'afa nga alina looni mu banka mukuba ekifaananyi twala mu banka banka egyekakase nti yafudde bbanja libaveeko ojja kubya abantu empi ebintu byabafu banka zibitwalira ddala ate owulira awo ebyabyemuke byalinga biti babitwala tebabitwala naye nga teyafa olaba ne mumateeka nga temunnagabana mu abaana basooka kujjako maali ya banka amabanja wa banka waki babamala bijjako balooya badde bamubanja mbu namukasa towaata ebigambo kantekeko mbu nze nti balooya be yalina tebaali banuupu abamulemeza sibe bano basami mu malende amateeka basami mu malende yali sikwogo omusango nti waliwo emisango emirala oba gyebyobufuzi egyo kuba balooya be nalabanga banuupu naye banaye kubanga Segirinnya oyo mulaba kuva kubwa ku kansala awo ku City Hall nga taggwa mu kooti olaba n'ebyo byewakolanga bambi eby'abantu olaba n'okusitula TV ozireeta awo nagwo gwali musango nga guli awo yali tayagala batuteeke musolo ku TV kati omwana yaŋŋambye mu paalamenti nti waliwo yayogeddeko ku kyebbanja eyo mu paalamenti nti abaana ba opposition ne bagamba buli omu alina amabanja ge bakozese ku pensioni ye nga babadde kayiseemu nyaako babadde baagala bali bamusasulire ndi waliwo yakireese nti bemupyawo ne bagamba talina pensioni omusajja akoledde ebbanga agula tuyitewo awera ali entitled to this that omanyi MP bajeti yaffe yemuziika era tulaba ebyo byabadde mbugundi ategese nolowooza nti biri innocent gabaago 65 milioni 5 era tolowooza mbu MP bwafa tokaabanga okabira yekka ne ssente zaffe nazo ziba zigenze nalabye abaana Mathias Mpuuga ow'ekitiibwa kangate banayagala ebitiibwa yabadde abawadde ekisaakaate ebitiibwa si mu nnyo oba muwali abo ebitiibwa bameka nzaliyo kimuwe yabadde alina waabawadde bakungubagireyo mpita president Kyagulanyi ow'ekitiibwa he undid kimugwana yalayira bole musajja tumwagala naye tokipika nnyo kakati ne president ba writers club tuyita omuntu president si musango awo nkukutte we bantu wala mu kooti nja kwewozaako yasobola president w'ekibiina kya NUP gundi yabadde abawadde ekisaawe abaana bakizize ekisaawe bagambye nti naye property y'abasegirinnya teri yakibawadde wabadde oteekeddwawo okubeerawo okukungubaga okwa gavumenti kwennyini nga yekulembedde nga paalamenti naye abasajja ba paalamenti abo tebaagala bantu bannabyabufuzi gavumenti eno teyagala opposition ate ba opposition bo tebakiraba kubanga bakutte ekkubo mbu baagala baziike Segirinnya okimanyi abantu ba NUP bali involved tebakwatagana n'owekitiibwa Mathias Mpuuga ate gwe okumanya oyagala abantu tubeere mu kuyomba buli kaseera noddira Mpuuga ne baabwanika n'obagamba be baba bakulemberamu okuteekateeka oba otegeera anti oli weeri e Masaka ate we Masaka tewasobola kubaayo muntu mulaba ndiwadde Balamu golooza singa Balamu eyakutte ebintu ebyo okuyomba kwandibadde nga bwe kubadde wano naye ko tekuba kuyisaamu mugenzi maaso ate kumuyisaamu maaso
family yandibadde kati omayo mufute yesalirawo oba ofudde family yandibadde esalawo naye family yakkiriza family anti esakimu naye kati tuswadde bana ebyobufuzi bibi ne bannammwe mujjemira ennyombo ku mirambo mwana gwe nalabye ekikazi nga kivuma omufamire memba Sauda Madada sinayogera ku Sauda nze gwe njagala twogereko soko yogera uwonku ne Sauda Madada yamaze obavuma bagamba mumpereza abaana wada yagala basiga bizigo ngenda bawachi abana yabadde yagala basi n'amanyabo Sauda yakoze emivuyo yavumye muganda wa Segirinya ate bwe yamaze n'agamba mumpereza abaana kaka Segirinya yidira ki Basegirinya nagirinya baba beddira ki singo pologomango kati Sauda yafuse wa kike kyamango ayiga badde agala basi bamafuvu yade yagala bawe kinyirikisi bagende bayise ku taata lwaki yakoze akavuyo mu ne muddwaliro era bwe yagenda olaba Segirinya n'akwata kamera n'agikwasa omuntu omu namugamba nkwatanga musiiga ebizigo na mukazi otandise okuwaatanga gambo nina mukazi gwobeerawo otya webaka otya ng'omaze okwogera kantu kako nze babinyumiriza nange mbibuuza ggwe kati Madada ajja kuyoola bagambye baali bayodde makona ku mufu baali bamuyodde ye bajjo teyasigaza bulamu baamukuba obucupa mu mutwe era naye bambi era abaana ba Foot Soldier balina mu redi ekiriko nupu biki be bamuyamba anti buli abaana ba nupu nze sikirizigana na muntu agamba abaana ba nupu bonna babi kituufu babe bayamba ne bajjo abantu abategeera gye bali n'abakulembeze nze kati nupu eyina be mupya bayaayi nga bayaayi n'ate eyina be mupya bategeera tulina omuyaayi waffe wamakinde Ssaabagabo kati olaba oyo mwana Ssennyonyi mwana ategeera nnyo olaba oli munnakyalo wani gwe otunula nnyo munnakyalo ki Sauda Madada yasize omulambo ebizigo omwana ali wanawo ate ebigambo zesobeka walayi onondeetera emmere gwe buule ngambye Sauda Madada yaleese owa kamera munamugamba bwe yali omulamu namugamba nkwatanga musiiga ebizigo era ne muka video teba editinga ddoboozi nkwatanga musiiga ebizigo kawulikise wakalabyeko ye ku internet gye buli mozo wakalabyeko ye mbu nkwatanga musiiga ebizigo nga temunnakampa maama naina mmwe ebintu bya kamera bino oba tujje ebyobufuzi mu kamera oba kamera tuzigowe mu byobufuzi ananga basusse nnyo effujjo ebintu ebiswaza famire muzireke ate bino ebyobutwa bannange bapiwani bwe yatuuse Kazindalo naye n'atabuka ebyobutwa teri abimanyi mbu yabimugamba anti bw'aba yabimugamba okubimugamba si kyekimala kyokka dokita aba alina okuba nga yakebedde kati awo ekyandibadde kino tuzaamu amaanyi ku kukola postmortem wali eri autopsy bw'eba eraga obutwa kiba kikola tebagikoze naye ze kyenziza okuddamu bannayuganda abantu bonna balwala okitegeera ate okulwala n'okufa mulwala ne tufa ekintu kyennenya gavumenti eno nti omusajja yabagamba mulwadde ne mumugayalira ne mumuma bbeiro n'asigalayo nga tasobola kukola ki kuvaayo singa Segirinya oba oli awo bamutamangu olumbe luno terwandikoze eki terwandisaasaanye oluno olwali lumuluma ekitegeera ne boba bwadibadde butwanga bwe bagamba osanga n'ababujjanja bandikoze eki bandilabise abantu muntu bwakugamba omukazi yakaaba omukazi n'afukamira ku palamenti n'agamba naye mwana wange mugenda mutta kati biki bino bye tulimu omusajja afudde twekementereza emmeeme nagenze nentunula ku kifaananyi kya Nadduli ng'akungubagira omwana we nentunula ku kifaananyi kya taata wa Ichuli nentunula ku kifaananyi kya obaani yabigasa ebyo nentunula ku kifaananyi ky'omukazi gwe baagoba ennyumba ne bamuleka ettayo twamusondera oyo n'afuna ennyumba sente twamusondera ku Twitter
ne wabaawo mu nzira kisa n'agamba nti yamuwadde ettaka eyiika nnamba eringa mu bapasita bujinga eyo Namayumba ffe netusolera miliyoni 12 atandikire okwo naye abantu mubeke mental meme bazadde baffe mubakaabiza abaana baffe bagenda kubatunula bati era nze mbagamba basajja mmwe bwe munkwata munzite nga busa abaana baleme kuba stress bairo busy this baba kamtani baddamu ne bamukaba nibo bamukuta ne baddamu ne bakuwa waliwo ne videos ndalabye nga balaze obani yazitadde ebifaananyi by'obwereere byasegirinya mugenzi n'abantu abatalina magezi social media mugikozese bulungi naye social media ene egenda kuleetera abantu ebizibu kituufu ate banakwata bajja kukwata lubwo ndaba abantu olumu omuntu n'akuvuma akuvumya ataddeyo ekifaananyi kyo nalowooza nti soke okitegeera ate ne balowooza nti no twerabidde abamu no baba bweru wawo gwe nalabye erinnya lye alina omugisha kati erinnya akozesa ddala wanene okushomera nalowooza nti waakabi kitegeera I know his whatever nini number I know his number I know their numbers newake wabo gyava takoze ekinategeddeyo mukitegeera mwogera ebintu bino si byakusaaga ojja kumanyira omuntu nzo ngenda kukola ku bantu effujjo osooka kukwata nnyina na kitaawe ate abazadde baba bakoze nalumanya ne saalumanya bantu bazadde abaana bali stupid ne batababuulirira omuntu omukwata n'okwata nnyina ne kitaawe ne mubateekayo bakwata lwakutaano awo weekend baba bagimalidde ne basooka bamalayo weekend ku Monday ne babagamba badde ne babawa dates ekitegeera ate mukyala wange tali mu judicial awo ekitegeera omuntu bamuzoganye atuuke mugambe nze sikulinaako buzibu ng'amaze emyezi ng'esatu ate bwe ntuuka ekitalya nfune benfuna bamusiyagireyo maama ate obusungu nga abantu abamu bajooga bw'oba owulira nti sonjagala tolumba baana bange tolumba alumbe gwe nze nange kyeŋŋamba omuntu bwe mba nkunyiiziza nvuma ku Monday to Sunday naye toyinza mulala abantu nyina omuntu ate gwe bakwate batereke people think we are jokers we do this when I tell you a thing I'm not nze mba sisaagamu I'm a serious person kitegeera tulina abantu bwe muba muwagira abantu mubawagire ng'abantu naye temufuuka ba disciple omanyi ba disciple abatategeera agoberera bugoberezi omanyi abantu abagoberanga Yesu tebaafuna na budde mubuuza bibuuzo webale era Yesu singa yali nga si Yesu banditomedde baali badde bangi era naye muguno omulembe gwe tolowooza fe omulimu gwe tukola guli delicate naye mukitegeere nze bwe mba nkuwandikidde Namukasa ne mpandiika nti no bali kukujja ku ttaka lyo oba bakubonyezabonyeza tekitegeeza nti ate naye bw'oba onojja abantu balala ku ttaka nti gwe sigenda kuwandiika kamawulire bwe gakola sikuwandiika mbuno bikunyumira byonna tebigenda kunyumira it's a bitter trade nakuwandiiseko mu mboozi yange emu ey'abaana abo bakifeesa abo bakola ebintu munawandiise waliwo nawandiise omu kunoonyeza kwa fomu yatugambye of course sports desk yatugambye nti Kanyama omuyimbi omu akola ebikolo bye mukubi wa bikonde naye eyamuleeta ku scene President Bobi Wine era ne bwe yali ng'akuba ebikonde nga wali Bobi Wine yajjanga n'akola ki n'amulaba era n'amufuuwa n'amusabira n'abawagizi bakole kibajje era manager we baatuganya yali nga akirewo kivumbi naye nakoze emboozi teri wanupu yanvumye nti lwaki oyogedde ku president teri wanupu yanvumye teri wanupu yatisiza baana bange teri wanupu yavumye mwana naye gwe olw'okuba olabaawo mulidde amayirungi gammwe oyogedde awo ebintu ojje omanyidde abantu banywedde walagi w'olukumi please gwe beera ng'oyogera beera n'amaanyi go oyogere totutabula gwe otiisetiise abantu naye when I get you I'll get you alone like this
ate bwe nnakukwata okitegeera you know nti amaanyi tegali mu kwasama okitegeera amaanyi tegakola ki tegali mu kwogera waliwo abantu abalina amaanyi omunnamawulire bw'akwata ekkubo ng'akola sitoole ebiseera ebisinga tolowooza mbu naffe tuba ffekka zino tusoma report gwegenda okuba lwaki tovuma poliisi empadde report ate n'ekirala abayomba tebasoma stories bakwata front wano erinnya liri gano galwakumeka kuno alwa mukaaga Saturday naye ne kano ka stand first ke tuyita ka stand first tebakasoma asoma mutwe n'agenda ng'ayomba ng'agamba era otuzala nkuzalawe nze siri muyimbi siriyimba yadde mmanejinzeeko ku bayimbi yes Moze tagambanga yali manager walagadi Kenneth Mugabe n'abalala omuyimbi waffe balya ssente bannange bannange kakati nti nze bwe mba mpandiise ffe tetukola kalebule nze byendaba ku TikTok obaawo nze si byempandiika mawulire mbuuza abantu nkwata n'ensoma ripooti nenkugamba ripooti kyekola kyenkugamba kati nabagambyeko omu ku baana abo nti yabba ebikompe enswanjere ebikompe communion cup chalice okitegeera naye sinze nabyogedde nze saaliyo kuwidde poliisi egaa nti ayo twamuyinako wano yagenda mu bafaaza nabbayo laptop n'essimu n'ebikompe nabo balimba kati yateekawo ebikompe bya kereziya bamukwata ne babirikavalinga ne bamutwala babasobola obitunda ne biva mu ssente simanyi emisango egirimu okutta abantu nze nkwa ripooti nze sirina buzibu ku muntu nze ripooti ne bwebanga erimu ki ng'eri ku mwami Kyagulanyi ngiwandiika nga bweri okitegeera nze sina gwe nwanyi si bigambo byange nze nkola mulimu guno omulimu ngwagala kyova olaba namukasa bwe mba nnwanira omunnamawulire saagala kunyinyonnyola era mbagamba abayimbi abagenda bakubakuba abannamawulire era naawe tujja kunoonyerezaako we tunaamala ne tumala we shall involve police embassies mwabagala okubuuka we shall involve embassies nti bano be mwagala okuwa visas eno tebakubye bannamawulire beekansa ate abamu batuuza ono mulaba atambula n'akasambi yasisinkanye deputy CID n'amunnyonnyola n'abantiisatiisa nno yabamugambye n'agamba toyogera erinnya egurupu bagenda kukola ki ono asobola okuggala ono gwolaba asobola okuggalawo police station kati gwozanyira ku nze we know very many things that we conceal emuntu kugambye tulabye ebintu n'omulimu gwe tubeera muva kuba n'abamawulire balaba benjera n'obukamera obukadde abagenda ne bababuuza ng'oyimba bubi bana abasitakyamuka yes I'm a typical investigative journalist nze nyina story zenkozeeko ezimu ezaali zinemesezaako n'okwebaka mu myaka emikadde nakolako story ya dokita bamuyita Paul Nyangasi asavinga life ali eyo luzira yatta mukyala we ne buli muntu yakwata ku story ya Nyangasi nga kye bakusuubiza sasi ne ku mputtu eno endimu gye neetisse nakola story eno engideliveringa and justice was done okitegeera nasulako nga siibase ne Nyangasi talina kye yankola abaana bafindinga justice ne family eri happy fetwakola story z'abasebuufu payini olaba n'omulamuzi yalinga mu musango nga bamutwalira nga neewuwe bamugamba kati sengukamu naye nze teri yankuuma era nasigala nsula bunga ku zebula ate story nenjikuba twakola story z'abasobbi olumu nagasimbagana ne sobbi nangaba naye kasajja gwe n'omulimu gw'amawulire nempulira nga susu ayagala kumpitamu bw'oyogera olwo naye sobbi n'ayogera ekigambo kye nali simusuubiramu muganda wange okola mulimu gw'amawulire nkimanyi era sisobola kusalira musango sense olaba omubbi ategeera naye ate mwe abalina omuyimbi kigoli ku mulimu gwo ffe twakola story za Kitatta naye gwe Kitatta yali agambwako
kitatanga mugenda okavalinga president n'agamba abamawulire muddeeri nga talina kyali naye ng'akugamba muddeeri ne muvaawo nitwakuba stories netuzikuba naye nekitata n'akitegeera nti bano bamawulire naye gwe otiise tisema mawulire but people who use TikTok and several social media platforms where do you get the audacity to send someone a message and tell them that you are going to kill them and their children? Tugenda vuma mukazi wo tugenda mutta tugenda kukola bwetu ti family eri bweti kuba obo muwadde ne evidence egenda okusiba. How can you expose yourself like that? Mwina mitwe mwina ki okitege abana babeerako oyo muyimbi bonna teri yasoma abana bakolera ddala ebintu omwana n'akola ebintu bw'akola ebintu n'amala n'adeactivating account n'alowooza nti abikoze nnyo. Let me tell you, oziraba face obeera obalaba fe tubeera otasoma bwe batawaanya kati obuzibu bwe balina nti yalowooza nti bw'anaggulawo akawunti yeeyite nze kisodde wa gagameero nze nfulubeeto w'emakindye ekitegeera nalowooza nti wakitala. Let me tell you, kambasomese, each phone that is manufactured as a special IME, okay? Besides the IME, whenever you use that phone with your SIM card, it picks what we call some sort of an IP address. Okitegeera kakati gwe ne bw'osuula essimu eno ne bye wakola n'ogula essimu endala, you can still be found. Okitegeera line eyo nebo kati ate byabigonzaamu ne bw'onoosuula line eyo amannya ge wagikolera mu bw'onookola line endala, you can still be found. Mulema okuvuma abantu nga muteekako ebifaananyi by'abayimbi muteekako ebifaananyi by'obuwangwa bw'abafu bajja kufuna. Waliwo omuwala gwe nninze Kadaama, waliwo omulenzi gwe nninze nkitegeera abo nja kubeera waka kitegeera airport police ejja bafuna kitegeera you know your names are in systems muvuma abantu mukola ki you be got temujja vuma bantu wano mutise kutta bantu bavume fwafwa nze muganda wange nze nvuma nze you are free okunvuma naye abana bange bana bawala nanga sekiriziganya na muntu wa my wife ekitegeera sikuddamu nyina kana akakodyo sikuddamu era gwenzizdamu be bana abatono olaba nti oba bambi ali misguided bwolaba ng'agira ng'omuleka time will come I'll get you you have to urinate in your pants. Okay, I swear to you kino sikikusaagiramu n'ekirala byonna mubikole nze ekintu kyenfiirira mawulire na mulimu gwange kubanga ngukola bulungi guno mulimu nkoze namukasa tewandi ntegedde ontegeredde ku guno mulimu ngwagala ekitegeera ngulinnyeko ennyonyi ngwambaddeko engoye ogabwasizaamu omukyala nkugambye GW Magera antwala Maldives ne madam. Yes, not on my money. Yoyo Magera wange yangambye bule tewafuna honeymoon emala njagala ogendeke Maldives osooka onyiza abanaku oli musajja mugezi nnyo nze bulijjo simanyi ndi musajja mugezi oli mugezi nnyo one of the credible journalists yampanye wanyawo ne mugaa weebali yanga njagala mukama akikuwemu omukisa yanga ate gwe nkulaga kuwa neeno soma kana akagambo on traveling so when did you plan on traveling so I can plan byebyo no balala bakyusa paadi fe tukyusa air ticket va kubanako wanga kati yawadde ngambye nti nkutwaleko Ethiopia ne muganga nkoyeeyo Addis Ababa kyusaamu ngamba tiketi zonja zikyusa. Okay, omukutu guno gwa baganda bange bano oli wamputtu nnyo ono awa atabika one of the credible journalists bule bwavaako nzenzirako buli lwa Mandi gwe jasigula dda togambe munno nti bule
nali nabagamba nze mbeera ku mikutu ebiri bwe nteekako ogwokusatu ng'omanya nzize bwe nkugamba nti nja kubeera nga ulwa Mande nga ffe tutulaano mu kati nga tukwatayo akantu nga tukabawa tujja kuba tubanyumiza emboozi nnyingi nnyo namukasa ono one of the brilliant young women ategeera ku interviewinga kino oba okyagala oba tukyagala era olugero lwange namukasa ajja kujja abakolere interviews zino Bule avaawa Bule mwana waani Bule lugye lwaki akajanja kangi byonna mubimanye okitegeera tujja kuba tubayitira mu bintu waliwo olumu abintu abantu bemumwaŋŋambanga naye otunyumiza bulungi nnyo sitole Mengo tujja kubanyumiza Obuganda mu bukole ki mu bwetamu naye nga bwe tusala bwe tuddamu kubibaddemu tujja kubeera ku bafu kubanga ate kati ku Mande wayinza okutabaayo mu nga tuli ku kirala ate leero nga tubadde ku bafu bw'ogenda Spain ondetera headsets wate abasajja tunaabakuula kiguba kudde bagamba abako angoberera ati Gabriel Bule ku Twitter tutambula n'aba Victoria University basangibwa ali ku Jinja Road. Match intake is already open. Omuzadde genda owandiise omwana ng'obudde bukyali so musule bulungi.